Mu kufulumya ebyava mu bigezo by'ekibiina eky'omusanvu ebyatulibwa omwaka oguwedde, ekitongole eky'ebigezo wano mu ggwanga kyalaga nga abayizi abawerera ddala emitwalo 778 bwe baabigwa n'enkoona ne zinywa. Ssentebe w'ekibiina ky'abatandisi b'amasomero g'obwannannyini wano mu ggwanga Asadu Kirabira asabye minisitule y'ebyenjigiriza okulambika obulungi disitulikiti abayizi bano baasinze okuva kiyambeko mu kunogera ekizibu kino eddagala. Ku kunoonya okumanya abaana abagwa bava mu district ki, kubanga buli ekitongole lwe kivaayo kituwa obungi bw'abaana abagudde, kituwa obungi bw'abaana abatakoze bigezo, naye tekitubuulira district, kubanga buli district weesanga nti erina ebizibu byayo. Kirabirira ategeezezza nti ekitongole eky'ebigezo nakyo tekikoze kimala okulambika amasomero ku nkyukakyuka mu kugolola ebigezo ezigenze zikolebwa. Buli kiseera okuvaayo n'okunnyonnyola abayizi tebakoze kino, baali basuubirwa kukola kino, abasomesa tebateekateeka kino. Ffe tulowooza nti ekimu ku bizibu by'ebigezo era ky'ekitongole eky'ebigezo, kubanga ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo kyalibadde kivaayo ne kirambika nga kiyita mu ministry ne department evunaanyizibwa ne kirambika bulungi ku biki byekyagala abasomesa bakole, ebijja ate okulabika nti byongera okukyusa n'okutereeza embeera bo nga bwe bagisuubira. Naye okuvaayo buli ssaawa ne tulaga nti tetubadde bamativu, kino tekyakoleddwa, ndowooza tekituyamba ku abasomesa abamu eky'abaana okugwa abangi bakitadde ku mbeera eyaliwo mu ggwanga omwaka oguwedde ey'abasomesa okwekalakaasa. Most especially in government schools, abaana basoma wiiki emu. Abasomesa baali ku strike from day one paka term okolaki okugwako because of salary. Era abasomesa basinga tebasasula. Kati abasomesa abajja okukola wiiki eyali esembayo bagenda bagamba okudda kusonga bulayo wiiki ki emu. Ate n'abalala ekyabaza ku ssomero baali baagala okufuna akasente k'okukuuma ebibuuzo n'okumala. Omwana okuyitako omwana kukolebwa amasiga 3, kukolebwa omuzadde, omusomesa, oba olyawo n'omwana yennyini. So bwe tutunuulira okuyita kw'omwana okulaba nti bangi bagenze bafeilinga okugeza nga mu yona eyakaggwa, nsuubira nti gavumenti yandivuddeyo n'enteekateeka eyamba ku masomero agamu okulaba nti omusomesa ono agenda mu class abeera well trained, afuna refresher course. Ku kyessomo lya SST okuddirira mu kukolebwa abayizi, abasomesa bakitadde ku gavumenti kutandika kusoosowaza bya ssayansi. Irinamu n'enkola ey'okukwata obukusu. Waliwo ebintu ebitakyuka, ebyafaayo tebitera kukyuka nga ate masomo malala bwe tugalaba. Naye bw'olaba ng'abaana bali gudde, kitegeeza nti waliwo enyweza era n'enkola oba olyawo mu bisomesebwa n'engezesa y'abaana ebitatambuzibwa bulungi. N'olwekyo tulowooza nti eddagala ky'ekitongole kye twogeddeko eky'ebyensoma n'ekyo ekivunaanyizibwa ku bigezesebwa okuwa emisomo egyo egisaanidde eri abasomesa. Omwana bw'awulira nti nno science teacher yafuna kasente ng'asoma, abaana balina TV. Bwabulira nti science teacher yafuna ku ssente wa arts takyalina makulu mu Uganda, tebakyamuvaluinga kiri awo. N'omwana ono agamba kanteeke sayidi eno amaanyi nsobole okusula bino bya SST, jjukira ate nga bibivamu arts waggulu. So ensonga eyo yeeviddeko abaana okukola obubi ennyo. Kituufu okusuula SST, naye tulina okuddayo ku drawing board ng'abasomesa ba SST okufuba okulaba nti tutereeza ensonga eyo, kubanga subjects ezikolebwa ziri nnya, automatically kulina okubaako esinga n'esembayo. Naye SST kivudde ku mbeera nti abasomesa tebasomesezza nnyo. Abayizi abawerera ddala 1,557 kyalagibwa nga beewandiisa okutuula ebibuuzo eby'ekibiina eky'omusanvu kyokka ne batabituula, ng'era abasomesa wano bawaddewo endowooza zaabwe. Olw'okuba nti kati omuzadde anoonya bwabeerawo, omwana afuna ssente ezimuwandiisa n'atandika okugamba omwana okuŋŋaanya obucupa, n'atandika okugamba omwana okuŋŋaanya scrap. Omwana ono gy'akoma okukwata ku ssente ebuziba ng'afunye 2, afunye 3, atuuka ekiseera ng'awulira ekyokudda ku ssomero takola ki, takyakyetaaga. Kitegeeza nti kye tuyita child labor kyeyongedde. Abasomesa era boogedde ku nteekateeka ya gavumenti ey'okuleeta ensomesa empya ku mutendera gwa primary nga bwe guli ku siniya. Tumanya nnyo kalikiramu okutandikira wansi si kibi kuba baagireeta mu secondary
naye ate abaana nga bagenda tebalinaako kye bamanyi naye bwetandikira wansi n'eryoka erinnya ate singa kye batandikirako kyali badde kirungi nnyo. Ensoma ya curriculum okugireeta mu primary si kibi, eya secondary okugireeta mu primary si kibi kubanga eri skilled based, naye twagala tusooke tumanye mu secondary ejjeeyo omulamwa, ne mu secondary tennajjeeyo omulamwa. Abaana bano bali mu kusimba bijanjaalo mu bikebe, abaana bano bali mu kuluka mikeeka nga bakozesa ensansa, abaana bano bali mu masomero bakyabatuma ebbumba okubumba. Njagala okubuuza alaba amawulire essaawa eno gwensuwa okyagigula, okyagula omukeka gwe bayita ogwa kyaki oba ogula buli ogw'omukyayina ogwa layisi. Kati nze nteesa bwe nti gavumenti bwe begenda kuleeta new curriculum mu primary esooka etereze neya secondary, abaana bano babeesinga ennyo okubasomesa mu ICT. Ngezisa tetegerekeka, abaana bwe banaayita tebategerekeka, engeri gye bagenda okuweebwamu obubonero tetegerekeka, ate nga already bakoze nga n'abantu tebagimanya ate abalina ogiteeka mu nkola. Ndowooza this time twagala enteekateeka eno eyitibwe mu mitendera egy'enkola empya ey'ebisomesebwa gyerina okugitamu era epayirotingibwe era abantu baweebwe emisomo bulungi abalina okugisoe mu nkola abasomesa esobole okubeera nti tulaba ngeri ki gyetugattako. Ebyenjigiriza bikyuka era birina okukula n'embeera y'amawanga bwe gabaga. John Maido ne Ssebugenyi Joseph be bakusakidde eggulire lino ku KTV Amalindirire.